Kyekikwawa ne management era management empya yeriwa? Management yange nkadde nagikola twali tugenda mu myaka 9. It was a beautiful relationship gye twalina eya business. But buli kimu kimala ne ki-endinga. Buli kitandika kiinako okikoma. So ne tukoma awo ne tutuula ku table ne tudecide nga buli omu akola ki akwate ekkubo lye mu bulungi respectfully ne neeyongerayo naye neeyongerayo. Management yange kati empya same team weeri nga bwe yali teyakyuka ye yekka yeyavaako nga main manager. So team yonna yasigala yeemu. So tewali management ndala. I have a beautiful team and I'm not looking for another management. Okay. For now, till further notice. I know most of you, I don't know how you handle your business. Muri okutuula wano ne mwogera ku ssente mmekazi babasasula na mmekazi batabasasula. But for me, ekyo sigenda kikola. Ekyo kiri private kya business. Also another thing. Gwe ng'owamawulire oba keezono ayinza okujja nanneegayirira ne mukolera obwereere. N'akavaku sigenda kukikola. N'akava okukola ekivvulu kya mukwano gwange Aziz Jojuzi. Aziz Azion. Yes. Kubwereere. Nga omuntu omuyimbi n'owagira muyimbi ki munno akole ku ssente naawe ojja mwetaaga akuwagire okole ku ki omanyi mu business tuba twetaaga collaboration ffenna okukola ssente. Kati ate waliwo agenda okujja mugambe otampa milioni 10 awo wennyini ku tavana ate era we nayimbira Aziz obwereere ng'ate bo we batampa milioni 10 sigenda kola ki. So business is relationship. So kisinzira tukolagana tutya. I could ask for 20 million, I could ask for nothing. Have I answered your question? Amazzi pure mineral water ono agenda kuyambako skin erabike bulungi ngonyedde just 2 liters a day because water is good most especially nga pure mineral water. So Westlake bolaba Westlake water kati sawe gwelaba Sheebah quality mazzi malungi health. I work out 5 times a day, a week. So tuba tulina ofulumya entuyo mbeera ku stage buli omu alina ebintu byakola obwongo bwo bwetaaga amazzi but amazzi amalungi nga tegateekeddwamu bintu byonna tegamixingiddwamu kintu kyonna pure mineral water. So Westlake ge mazzi gange genjagala bwe Sheebah holiki yenna ayagala Sheebah nawakiririza mu Sheebah gula akacupa k'amazzi mpagira nga wagira ne Mr. Yen tuwagira abannayuganda bonna bagenda okukolagana nabo because bwajja wane ne Uganda yatagenda kujja n'abeeri bonna tuli already mubalaba bayimiridde wano abasinga bannayuganda naye bamanyi Oluchina which is good. Tuli munnayuganda noyigayo olulimi olulala nakyo kyakabi. So that's really nice, Mr. So please support us. This is my new product. I am going to love this because kigenda kunyangwira nnyo okutunda nga wekugamba enywa liters 2 every day. So ngenda baguza kintu kya health era ngenda kwogera nnyo ku mazzi ku bakyala ku baami everybody with our health but Westlake mineral water. Thank you. Tegali ku market yet but tubadde twagala creating awareness mbagambeko ku deal yaffe eno tubadde twagisigninga sometime back naye tubadde twagala tukyogereko mumanye nti mu maaso awo tugenda kukola launch ennene nga gazze ku market tubagambe but coming very soon in your supermarket, in a shop very near you, everywhere. Buli show jengenda okubeerako trust me abawagizi bange buli agenda okubeera mu show ogenda kubanga okutigano mazzi nga ffenna twekiyaringako Westlake Sheebah. Abagala ba distributors abagala okutunda abagala okukolagana naffe essaawa eno because mukati mulina okumanya contacts mufune ebintu byammwe nga twakatuuka wano mufune amazzi gammwe. So tugenda balekera contacts omwami ono agenda kuba everything kigenda kubeera ku social media tugenda kugulawo pages za Westlake water buli kimu tukiteekeyo then distributors can come in and talk business. Thank you. So bana kutambula bulungi onywa amazzi nga munnayuganda afunamu because olabanga abawadde Sheebah eka naye ate mabiga wa Sheebah kubaako emikutu emirala mingi nnyo egikola ki egifunamu ffenna naffe tetwandibadde wano singa tabadde ono kuba baalireese omukyalina waabwe ate ne tubinywa teri kirumanga mu ggwanga kulaba nga
billboard olaba ate ya Nigeria. I know. Ate nga omuntu gw'onoonya odduka Makindye kola interview ya Uganda. I know. So tukubiriza era tukwebaza ne sekwebaza mwami Paulo kuba nti wakuba ekikopo kino kola nti ne bateekako Omunnayuganda omuntu owaffe ajja tunyumira mulumi owaffe tunyweye talina bino byokka waliwo n'amata gakolera era abaganyeddeko temwejjusa. So tugenda mu kibuuzo ebibuuzo eri ab'amawulire ebiri ku mazzi n'omwami oli then tujja genda mu maaso mwena bagambye is the business. Omwami oli abuzibwa ebibuuzo ebiri very legit kansubize mu recording. Hello Ugandan friends. 我名字叫叶清人。 His name is Mr. Ye Qinren, the CEO of the company. 我非常荣幸的能够推出像我们这款水He is very happy to introduce this water with the brand ambassador Sheebah. 我相信这款水应该可以我这款水应该是 stop okay let me see okay. He's very happy to introduce the water and he hopes it will be it's one of the best waters that will be on the market. It's purely natural water. Thank you. Okay, mugambe naffe tumwagala nnyo.